mugenze mwongeramu ebyammwe mu ngeri gye sisuubira nti no kyandibadde ki bwe kityo. Bw'oba okutte ku mawulire naddala agaabukedde buli lwe babadde bakyogerako badde bagamba nti Mufti Mubaje ali mu kattu, Mufti Mubaje abanjibwa, Mufti Mubaje akoze bwati ne bwati. Kennasembyeyo okulaba kabadde kagira Nankaningaga Mufti Mubaje omulala avuddeyo era amubanja. Ekintu ekyo kyenvudde nkiteeka ku bannamawulire kirimu okubuzaabuza. Bwe bwakyankya nga boogedde amawulire ago gakwata ku buli musiraamu yenna ag'okubeera nti ebintu byakoze eki byatundibwa, okiraba gakwata ku buli musiraamu. Era Uganda Muslim Supreme Council yebanjibwa. Owulira? Si Mubaje, Seka Mubaje. Ensonga lwaki ngamba nti kanjogere ebyange nga bwe bikola ki? Bwe bagamba nti Seka Mubaje, balinga abalina olutalo nani? Ne Mubaje. Mufuti. Ng'omuntu. Kyekitali kituufu. Ffe kitubuzaabuza abasiraamu naffe ne tugenda ne tubeera nti ate twagala kugenda kwegamba oli bw'obanga obadde muwagizi mulungi nnyo ovaayo okole ki odifendinge ng'odifendinga muntu wo. Kyendiko nange ovaayo ng'odifendinga ki muntu era weerabira nti bammanja. Nze kyensuubira nti kikyamu kubanga justice n'ebiwandiiko bye byonna byazaatulagako tabanjangako Mufti Mubaje awaaba era byonna nga abanja Uganda Muslim Supreme Council. Kiwulira? Kati bwe tugibaayo ne tukiteeka wali tubanga aboolesa obukyayi bwe tulina ku muntu oyo ne twerabira nti no ki biri ebintu bwe bagamba nti kutunda bintu bagamba kutunda bintu byaffe ffe abasiraamu. Yakukubirako ekifaananyi kankukubireko akafaananyi akangwa ennyo eri abantu abasinga obungi naddala kati abampuliriza ku leediyo kuno. Mu bimu ku bintu bye baalistinga ku bintu eby'obugagga ebiri mu Mbale era wali nga tebannaba kukiggyayo kiriyale. Ffenna twagambanga nti mu Mbale mulimu nti bajja kuggukira ku politics bagikole ki bagitunde. Ate mwana watu bwe baba bagitunda bo ssente ze baagala. Bamala kukkiriziganya na mugagga n'abigula ayinza nakubanga ava mu bo najja nti miliyoni meka nti batuweewo miliyoni 3. Yes. Ng'oli ajja nga bakuba nnyondo nti kubanga bakozese kutundira ku nnyondo nga baga nti oyo yayiseewo. Okiraba?
bwe tutyo bwe twalowooza naye byagenza okuvaayo nga mwana wattu basonze ku ttaka erya Uganda Muslim Supreme Council. Ettaka eryo ffenna ndowooza tulimanyi eriri emabega wa Hamudani, era nga ne Hamudani kwetudde ne Khadija naye kwetudde. Hamudani naye bagitwaliramu. Anti wuliriza kati kasita bajja nti bagenda kutwala ettaka eryo ku ssente ze baagala, kuba bo bajja bikolera Kampala. Ono w'embaala ayinza okugamba nti nze atujja kgenda tulwanire wali tubeerewo tulemerewo. Bagenda bikolera Kampala bwe kuba okutunda nga kutuuse. Ekirungi nti kooti yabikoze eki, yabiyimirizzaamu. Naye yabiyimirizzaamu buyimiriza. Ekyo nakyo njagala kitegeerekeke bulungi. Tiyabijjiddewo ddala. Babijjeewo bamale okwetegereza ensonga. Kwe kubiyimiriza. Alright? Kati ettaka eryo bwe baba nga bazze ne balitwala, awo wonna bwe tutannaba kuzimba awali ekyereereza obulungi, ne Hamudani yaffe ne Hadija byonna nga babitwala. Hamudani ng'abeera squatter, ne Hadija abeera squatter. Yabadde ewuwe. Kati wali awalala wonna awo nga bagamba nti tujja kuzimbawo kyonna kye tunaaba tukoze eki, kye tunaaba twagadde. Oyo anaaba aguze. Kati pointi gye ndiko nti batwala byange nze. Gwani? Nze Omusiraamu. Okiraba? Naye mu mawulire buli lwe tusoma Mubaje. Kikyamu nnyo. Kitubuzaabuza ne twerabira nti batubanja. Okiraba? Ekituufu kyandibadde buli nakani yandibadde efuluma nga bagamba Uganda Muslim Supreme Council ebanjibwa, Uganda Muslim Supreme Council ebanjibwa, nga tetutunuulidde muntu. Kuba nze nga bwe nagambye nti njogera byange, ebiwandiiko ebyange bye nalabako, nalaba Mufti yasayininga, ne ndaba eyali chairman mu kiseera ekyo Mungu amusaasire yasayininga, ne Secretary General owa Uganda Muslim Supreme Council naye naakola ki? Ekyo ekiwandiiko kiba kimaze okufuuka official. Si kya muntu. Kiba kimaze okufuuka ki? Official document. Era kyova olabanga Justice buli kaseera yagamba nti nze manja Uganda Muslim Supreme Council. Right? Amaaso gaffe tugajje eri Sheikh Shaabani Mubaje. Oba baakola ensobi, kuba kooti yo yabawa obuyinza nti balina obuyinza okutunda n'okugula. Alright? Yes. Kati baatunda bakkirizaganya ne batunda ekintu ekyo kye baaguzaani Justice ne nga Supreme Council nga yeemuguza. Ola nsobi si nsobi, nze manyi nti bombi bonna bakkiriziganya era ne bakisayininga mu nsayininga entuufu. Abamanyi siginekyazi zaabwe kuba tubadde tuziraba wano na wali ey'omugenzi balonde twali tugimanyi, eya Secretary General ebadde emanyiddwa, eya Mufti naye emanyiddwa. Zonna zaaliko ku kiwandiiko ekyo. Tewaliwo yali azeegaanya. Okiraba? Kati tuggyeyo amaaso okugateeka ku muntu, tukateeke ku bintu byaffe. Kuba bwe tunaaba nga tetuvuddeeyo
tuyinza okwekanga nga tusigadde muki nga twalise oba okwalika okumanyi tuyinza okuba nga tukwata mussa omutali kantu alright nga kati bwe bajja ne batwala ettaka eryo tujja kuba nga tufiiriddwa kyentegeeza ate nga tebayagadde eryo lyokka nze bwe mba nditunuulira lyokka eryo liyinza okuvaamu ssente ezisinga naki ezisingako ku ezo ze boogera nti zeezo kuba poloti y'omu kibuga kati essaawa eno egula ssente meka just poloti miliyoni biki byoyogerako kwigamba sijja kwogera bantu nankana ebyabwe byabugagga baabwe naye manyiiwo abaguze ku poloti alright nga bagula poloti oluusi nga mulimu ebizimbe kuba kati mujja kubeeramu Hamudani mubeeremu Hajija mubeeremu ani ebyo nga babiguliramu alright nina wendabye nga tewenkana wa Hamudani naye olinga yasasula ebiliyoni ennamba eya ssente biliyoni alright kati simanyi poloti mmeka eziyinza okujja mu ttaka lyaffe nja kwesanga nga ki nga ziwera n'awalala nze njagala kibeere nti tuconcentratinga ku kintu kimu singa kati kooti eneebeera kuba kati alhamdulillah yatuwaddemu okussa fenna twadde tutandise okweraliikira abantu era walaba abantu e Kampala abaagala okukola ki okutandika okusonda ssente ezo mu Masaka baagala kusonda ssente ezo biki naye Mufti n'agamba nti nedda temukola ki temubikola simanyi lwaki mukakafu nnyo bw'atyo nti tewaliiwo kintu kiyinza kukola ki kutwalibwa nga kooti emaze okukola ki fenna kyetukakasa nti tekiyinza kutwalibwa gwe muzikiti era his excellence yavuddeyo bulungi nnyo n'alaga nti bwe ziba churches mizikiti ani ebyo si bye bintu ebyokuzannyirako basobola okukola ki okuzannyira ku birala byonna bwe baba nga ba officials b'ekitongole right balina ebintu bye baakola ki bye baakola mu ngeri etali ntuufu president bwatyo bwe yavuddeyo okiraba kati gwe muzikiti ogwo gwo alhamdulillah tuyinza oga nti tebajja kukola ki kugutunda niye properties endala kooti bwegamba nti babitunde simanyi Mufti wava kukakasa nsi yonna nti tewaliwo wadde inchi gye bagenda kutwala nze yendowooza yange nolwekyo twandibadde nga fenna tulowooza ku kintu kimu bannange kino ekintu singa kiba kibaddewo tukoze ki kyekina okukolebwa yes tununule ebiki ebintu byaffe kuba byaffe abaana baffe mwebage kwegamba abanaddawo biki byonna ebyo byaffe twandibadde nga fenna kyetulowoozaako simanyi General Assembly yatuula naye General Assembly bwe yatuula era nayo baagyogerera bwogerezi kya kino tewaliwo kyebagenda kutwala ani ne bafubaayo nze nali neesunze nnyo nti General Assembly keetudde ate yejja kufuna obukakafu bwa buli kintu kyonna balabe ekintu kyakolebwa kitya kyali kituufu obutuufu baabulaba nti simanyi executive ani biki byonna yabikola ki yabikakasa nti babitunde ekyo nekiggwa kati
kubanga batunda ate ne batawaayo. Okiraba? Batunda ne batakola ki? Ne batawaayo kutuukiriza ndagaano eyo gye baakola. Kati awo wava kalumanywera. Kati ffe tuvaayo tutya okuwonya erinnya ly'Obusiraamu. Okwevumagana tewali wayinza kyova olaba nti nsookedde kumwe bannamawulire okubeera nti mutukoze eki? Tubalamulisiza. Iye. Nedda. Tubalaze nti govuma gundi naawe ovuma ono. Nedda ssebo. Mmwe mutuleetedde okuvumagana. Mmwe mutuleetedde okubeera nga tuvumagana. Kye twagala muveeyo nti ebintu by'Obusiraamu bitundibwa. Muleme biteeka ku muntu. Buli lwe mubiteeka ku muntu abantu bavaayo ne bavuma muntu. Right? Bavuma ki? Muntu. Naye tukkiriziganye nti ebintu byatundibwa. Abaasayininga be bano bo baasayininga. Right? Bonna basatu. Bonna baki? Basatu. Bavunaanyizibwa. Kati bwe tumanya nti baabitunda era baabitunda mu ngeri bweti ne bweti ne bweti, lwaki tebaawaayo? Nyina Assembly kye yali ayina okukibuuza. Lwaki temwawaayo bintu bya musajja nga mumaze obitunda? Nemumuwa ebintu bye. Oba lwaki temumugiza ssente ze? Kati essaawa eno ye agamba nti kuzzeeko interest. Interest yezitutte mu biliyoni 19. Ezo ne bwe tuneewakana nti afe ebyo tetubisayininga nga tetukolanga ki nga signatures kweziri. Bagenda kukola ki? Ye omulamuzi agamba nti bibino. Ani yazigaana? Kati awo wewali obuzibu. Ffe tukkiriziganye nti ebintu baabitunda. Kati bwe bamala obitunda tubijjayo tutya? Ye question buli omu gye yandibadde yeebuuza. Nze sirina buzibu bwonna kugamba waliwo abantu abagenda nti tujja kuzisonda tuzifune biki naye ate tetuyinza kukola ki? Kuzikwasa muntu era muntu y'omu. Nze ekikwekyo ŋŋamba nti bwe kiba nti bintu bibiri, Mufti ng'omuntu, Mufti nga ki? Ng'omuntu, okuba nti Mufti naki na bintu byaffe, right? Nti Busiraamu, ebintu bya Busiraamu na Mufti ng'omuntu, nze ndaba nti kirungi. Right? Bwe kiba nti ye okusigalawo kitegeeza kutwala bintu, kiba kirungi ye gyali n'agamba nti anze bannaye bwe kiba kitegeeza ekyo nkivaako. Niye era ng'abantu bwe bakola ki? Bwe bagamba. Bwe kiba nti nze kansigaleko wakiri batwale ebintu, awo kiba kikyamu. Naye ng'ebyo byonna tusobola obituukako mu ngeri ey'ekikulu. Uganda Muslim Supreme Council General Assembly yokka esobola okutuula n'eteesa ekintu ekyo. Naffe ne tuteesa nga ddala tuteeseza ddala ebintu eby'ekikulu nga kye twagala kutaasa bintu byaffe. Naye alhamdulillah kkooti yatugambye nti no bakole ki? Babirindeko. Balindeko bamale okwetegereza. Singa baneetegereza ne bivaayo nga bagambye nti musasule bino, awo tulina okugamba nti sente zino weeziri, bwe ziba nga weeziri era tuzisasule.
naye tujja kubeera nti era tufiiriddwa mu buli ngeri. Ne bwe tuba ssente nga weeziri nti za busiraamu ne tuzikwata tuziweeyo buwi ate ku kintu kye tuba tulina okufiirwa kwe tuba tufiiriddwa, naye ekyo tujja kukikkiriza katukikole. Ffenna kituluma nti byaffe si bya Mufti Mubaje, si bya gundi, si bya gundi, wabula bya basiraamu bonna mu Uganda yonna. Endowooza yange kati